intimacy. I pray you join us in the spirit. You'll follow. It's a very easy song. Ooh, Sharabahandis. Sidiribo Sambarabahai. Yes, Lord. Mukama ninda kasera koli yoleka mamalaika abakusinza bonna ndi wano ninda ezenyimbe z'omuwendo sitaani zimulumya kumanya gwasinga oli muliro omuliro botambula mu bantu laba omusaayi gunaza Katonda w'eggulu atanyumirwa atuula ku ntebe y'omusango kumyansa anje bitabo balasenwani ekondere livuga amawanga gasamba olumugulu ne ku nsi ne wansi basinza olw'omukulu ne ku nsi ne wansi basinza oli mutukuvu oli mutukuvu Katonda w'eggye sererere bosandara babahaya Katonda w'amazima ovuge abalungi abagalwa mbalamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Abakuumi atya twagala okwebaza kitaffe oyo omulungi omwagalwa, tukugulumiza tukusinza, osaanidde okusinzibwa, osaanidde okuweebwa ettendo, gulumizibwa lwazzi lwaffe olw'edda n'edda kwe twatemebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Akadde kano tukateeka mu maaso g'Omukama, weegulire ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Abantu bano bonna tubateeka mu maaso go mu maanyi ag'Omwoyo omutukuvu, weegulire ekitiibwa lwazzi lwaffe kwe twatemebwa olw'edda n'edda. Njagala baanirizaako nnyo mwenna ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel wamu ate ne Just Gospel Fellowship Center wali wetusibuka maanyi ag'Omwoyo mutukuvu. Njagala beebaza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abayimiridde naffe ku nsonga ez'okuzimba omulimu ogwo. Tukkiriza Katonda buli kimu kigenda kutambula, n'olwekyo support yo twagala okugyebaza. Ate naawe ayimirira mu kusaba twagala okwebaza Katonda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama mwesigwa. Ba administrators mwenna njagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe. Omulimu gw'amaanyi gwe mukola na Stella, Mukama akw'omukisa. Senga wange Najjemba, Mukama akikubalire. Waliwo mami waffe Gladys, Mukama akikubalire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale omulimu. Ate waliwo n'abalala bangi nnyo. Baby girl Shalon, weebale nnyo omulimu ogwo. Mukama akikubalire, mwebalire ddala. Wamu ate n'omuweereza wa Mukama omusumba Leonard Lwanyaga, naawe weebale omulimu muzeeyi, si mutono naye njagala okwebaza Katonda. Mwenna abayimirira kuva ku makya paka kawungeezi, programs zonna njagala okwebaza Katonda
bannange mukola omulimu gwa ttendo. Ba administrators mukama akibabalire, ate mwenna waliwo abali eyo nga bo omulimu gwabwe guli eyo munda teboogera ate bwe bamaliriza okukola bagamba temutwogera. N'olwekyo balinga nga Kristo we yawonyanga n'agamba temugenda mu kibuga temweraga naye mugende eri bakabona, temugenda eno naye mugenda eno. So twebaza Katonda, omulimu tugenda kuguzimba, tugenda kuzimba omulimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeddera ddala omulamu. Kankomawo katono. Oli omuliro bw'otambula mu bantu bo, laba omusaayi gunaza. Olwo Katonda w'eggulu atanyoomebwa atuula ku ntebe y'omusango, laba okumyansa anje ebitabo. Haleluya. Muganda waffe Gideon, Mukama akuwumuze mirembe. Kitumanyi era kitukkiriza nti oli mu kifo kituufu, omulimu gwe wakola gwa maanyi, weebalire ddala. Muganda waffe Gideon ng'agamba nti oli mu ggulu Mukama. Twalumwa nnyo naye tukkiriza Katonda nti mwesigwa, oli mu kifo ekituufu. Wiiki eyaggwa tulina ekigambo kitwayogerako. Ekigambo ekyo ne kibaako be kyatuukako. Oba oli awo ne kireeta ebibuuzo byali bingi. Kyetugenda okwogerako olunaku olwaleero. Mukama waffe Yesu Kristo yafa ku musaalaba. Ekyo ffenna tukikkiriza. Yafa ku musaalaba. Ngenda kugenda mpola ng'enkola yaffe bw'ebeera, sigenda kulwawo. Ngenda kulwa n'okulaba nti tukozesa eddakiika 4 zokka, olw'ensonga nti kune katono naye nga tutegedde. Waliwo abaweereza abaafuna obubaka obwo, then ne tubaako debates ze tubaamu nazo eziri healthy, si mu bubi naye mu bulungi. Otera okuwulira abantu nga bagamba, ababuulizi b'enjiri abasinga, kisinga nnyo kubeera mu babuulizi b'enjiri, nga bagamba nti Yesu yafa, bwe yamala okufa n'agenda Emagombe. Tuli ffenna n'agenda Emagombe. Kakati mu bigambo ebingi ebyo balina ebintu bye basimba nga tebiri bibiriko. Kyengamba nga byawandiikibwa, ne biba nga tebyawandiikibwa naye nga tebikola makulu mu bulamu oba okukkiriza. Ekigambo ekyokugamba nti Kristo yagenda Emagombe, abamu bongeramu sudi, kigambo kiri kya mu lulimi sikimanyi, naye bongeramu supu. Kristo bwe yagenda Emagombe n'alwanagana ne Sitaani, then n'amuggyako ebisumuluzo. Yesu n'awangula Sitaani, Amagombe ne gamusesema, tegamuyinza, ne gamubooga. Gamala omubooga n'awangula Sitaani. So ebiseera ebisinga ebigambo bifaanaganako bito bifuluma ne tubyongera mu njigiriza, mu njiri, amiina, ebigambo ne bitambula. Kati biyingiti nti ababeera babyogedde balina emizindaalo minene, balina abantu bangi, so babakkiririzaamu ne kiwulikika nti kyayogedde kituufu. So tetugenda kubeera against, but twagala kutereezaamu. Gwe wekka agenda okuwulira ekintu kino, Mukama akuwa omukisa. Amen. Kakati ogenda kubikula nange Bayibuli. Yesu yagenda Emagombe oba nedda?
ngenda kulaga amaanyi agali mu kintu ekyo era ngenda kutegeeza bwe tunaamaliriza okusomesa kuno then ojja kutegeera nti wawe yagenda ng'amaze okufa. Kikulu nnyo Kamaffe Yesu Kristo asomesa n'agamba nti mwe muweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka naye bano tebaweereddwa naye mwe muweereddwa okumanya. So olina okuba nga otegeera ebyama by'obwakabaka bino. Amiina. Oleme kubeera mu bali abataweereddwa. Dukka nange mu Luka 19, the book of Luke 19:28. Tugenda kusoma ennyiriri Luka 19, Luka 19:28 wetugenda okutandikira. Tugenda kusoma Luka 19:28 paka olunyiriri lwa 30. Luka 19:28 paka 23. Kansoma Oluganda. Tugenda mpola. Nkusabye ompulirize, teekayo nnyo ebirowoozo, wuliriza, fumiitiriza, kakkana, wandiika, yiga. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu bwe yamanya nti kaakano ebigambo byonna bimaze okutuukirira, ekyawandiikibwa kituukirizibwe, n'agamba nti nina ennyonta. 29 waali wateekeddwawo ekibya ekijjudde omwenge omukaatuufu. Awo ne bassa ku ezzobbu ekisuumwa ekijjudde omwenge omukaatuufu ne bakitwala ku mumwa gwe. Awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti kiwedde, n'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. Kaddemu. N'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. 32 wetuli tweyongeddeyo. Abasirikale ne bajja ne basookera ku omu ne bamumenya amagulu, n'omulala eyakomererwa naye bwe bajja eri Yesu ne balaba ng'amaze okufa ne batamumenya magulu. Ekyo nno nakyo bwali bunnabbi. Kale Kitaffe tukwebaza olw'ekigambo kino, tukiteeka mu maaso go mu Kristo Mukama waffe mwe tusabidde, amiina. Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti kiwedde, n'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. Batabuliiki wano balumwa nnyo omutwe. Yesu yanywa omwenge, si kye kituleese. Kristo bwe yamala okufa ng'ali ku musaalaba, n'akutamya omutwe, n'ata omwoyo gwe, n'agamba nti kiwedde. Wangi tukaddemu. N'agamba nti kiwedde. Ekyali kimuleese ng'alaba akimalirizza. Kiwedde. Mukama waffe yeebazibwe. Wiiki eyaggwa twayogerako katono ku musajja gwe yali naye ku musaalaba. Omusajja eyayogera ebigambo n'agamba nti onaabeera nange mu lusuku lwa kitange. Kristo nga yayogera. Omu ku basajja ababiri, omu yali ku kkono omulala ku ddyo. Omu n'amugamba nti walokolanga banno naawe weerokole naffe otulokole. Kooli munne kyava amugamba nti nedda, ono talina nsobi, tetulina ensobi. Kristo n'avaamu ebigambo ebigamba nti ddala ddala nkugamba nti onaabeera nange leero mu lusuku lwa kitange. Kati oyo musajja twamunnyonnyolako
ne tubategeeza nti ku olwo Mukama waffe Yesu teyagenda naye. Ku olwo Kristo lwafa teyagenda naye mu lusuku, nedda. Era ne tubategeeza nti okusinziira ku byawandiikibwa, Kristo bwe yafa teyagenda butereevu mu ggulu. Tuli ffenna, teyagenda butereevu mu ggulu. Si gye yali ali. N'ekirala, bwe yavaawo teyagenda na musajja ono mu kye tuyita paradise. Nedda, teyagenda naye. Mukama yebazibwe. Kakati twebuuza ekibuuzo, ekigambo ekyogerwa abangi nti Yesu bwe yafa n'agenda Emagombe. Kakati abantu bonna abasinga gye bakyolekeza obuwanga bwonna babwolekeza Magombe eri Sitaani. Kristo bwe yafa n'agenda Emagombe n'alwanagana ne Sitaani n'amuggyako ebisumuluzo by'okufa n'obulamu. Mukama yebazibwe. Kale tugenda kulaba ebyawandiikibwa. Kristo bwe yafa, mukadde ako kennyini yali ali ludda wa? Kye tuyita paradise. Liringa ddiiro, lulinga lujja. Kitwale nti olina ennyumba yo, olina amaka. Omuntu bw'ajja mu luggya aba tali mu kisenge. Omuntu bw'ajja mu luggya lw'ennyumba yo, kubanga ali mu nnimiro y'ennyumba yo, gardens, kitegeeza ali mu makaago, naye aba tali mu nnyumba yo. Bwe bagamba nti waliwo abantu 10 babadde mu nnyumba yange, naye omu yabadde mu lusuku olw'ennyumba yange, olw'ebimuli. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu 10 babadde eri, omu yabadde eno. Abo bantu babeera 11. Oli bw'agamba nti babadde mu ddiiro 5, omulala nti babadde 5 mu kisenge. Bonna ne tubagatta awamu ne bakubuuza nti abantu bameka ababadde mu makaago, ojja tuwa abantu 10. Bwe tukubuuza abantu bameka ababadde mu kisenge, tojja tuwa 10, ojja tuwa 5. N'olwekyo ekiyitibwa ennimiro, paradise, n'eggulu, byonna bifo bya mwoyo, spiritual realms, heavenly places, bifo bya mwoyo. Kakati ekiyitibwa ennimiro tosobola kukyawula na ggulu, kubanga gonna maka. Mukama yebazibwe. Weewaawo omu asobola okubeera eri n'omulala n'abeera eno, naye nga gonna gabeera maka. Kakati twagala kumanya Kristo wa gye yali ng'amaze okufa. Byonna bifo bya mu mwoyo, biri wamu. Ekyawula bikolebwayo, ebikolebwa eno si bye biri eri, presence eri eno si eri eri. Mukama yebazibwe. Kakati waliwo olunyiriri luli mu Luka, nkusuubiza dakiika 4 zokka ze tugenda okumala wano. Tukwate ekirala wiiki eno ndoza kye tugenda okwogerako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bikula Luka 23, Luka 23, 42, Luka 23,
42 otuseewo gambako nti yentuseewo. Luka 23 tuseewo Luka 23:43. Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero onaaba nange mu lusuku lwa kitange wangi. Leero onaaba nange mu lusuku lwa kitange. Paradise. Nkujjukiza bw'oba oyogera ku paradise, ennimiro kiyite park, tosobola kukyawula na ggulu. Tukaddemu ffenna tosobola kukyawula na ggulu. Bw'ebanga emmotoka ebatuusaayo egenda ebatuusa mu kifo kimu, ono n'atambula nadda wali n'ono n'atambula nadda wali. Ekifo kye kimu, ekibyawula mirimu gikolebwa, kifo kye kimu. Kifo kye kimu, ekyawula lino ddiiro, kino kisenge. Ekyawula eno ddiiro, eno nnimiro, naye nga gonna maka, so ggulu. Kakati Kristo asuubiza omusajja ono, onaabeera nange mu lusuku lwa kitange. Ekibuuzo, Kristo yagenda mu ggulu ng'amaze okufa oba nedda? Okwanguyiza, Kristo yagenda mu paradise oba nedda? Byonna bifo bya mu mwoyo. Tukaddemu, byonna bifo bya mwoyo ggulu. Ekibyawula ekibikolebwa eno birala n'ebibeera eno birala, naye nga transit y'emu. Kakati Kristo amala okusuubiza omusajja oyo nti onaabeera nange leero. Kyenjagala okutegeeza, Kristo bwe yamala okufa teyagendayo, teyalinnya, teyatuukayo, naye kino kiva mu ntegeera yaffe, mu njigiriza yaffe, abangi nga bwe bakyoleka, naye nga si bwe kyali. Kakati ajja n'atusomesa mu Yokaana 2, awandiika Yokaana 2:17. Yokaana 2 osobola okulaba 16 naye ajja kukolera. Osobola okulaba Yokaana 2:16 naye ajja kuyamba, ne 17 naye ajja kuyamba. Agamba, Yesu n'amugamba nti Maliyamu, n'akyuka n'amugamba mu Lwebbulaniya nti Labboni, amakulu gaakyo muyigiriza. Yesu n'amugamba nti tonkwatako, kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange. Tukaddemu, Yesu bikula Yokaana 2:17. Yesu n'amugamba nti tonkwatako,
Lwaki? Weebuuzeemu. Amugambye tonkwatako. Lwaki? Ate ono yali Maliyamu. Namugamba tonkwatako. Ekibuuzo, lwaki? Kyava muddamu n'amugamba nti kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange. Pointi eyo gy'owulira gy'akola. Kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange. Kakati awo teekawo ekigalo weebuuza ekibuuzo. Kristo lwaki amugamba nti sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange? Kakati bwe tuba tusoma Bayibuli tugyegendereze tugyetegereze. Yesu akola statement, sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange. Eyo statement yesookera ddala okukulaga nti Kristo bwe yafa kwolwo lwennyini si lwagenda n'omusajja ono mu ggulu, era si lwagenda n'omusajja ono mu paradise. Nkujjukiza paradise lusuku, tosobola kulwawula na ggulu. Ekibyawula mirimu gikolebwayo. Naye Kristo agamba Maliyamu nti sinnaba kulinnya kugendayo eri kitange. Sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange. Kakati olusuku lwa Katonda lujjudde presence ye waali. Newankubadde nga si we wali entebe ye. Entebe ye eri mu ggulu. Wonga ne presence ye mu lusuku mweri. Naye Kristo akulaga sinnaba kulinnyayo. Kakati bwe tuba tugamba nti omusajja ono ku musaalaba mu Luka 23:43 Yesu amusuubiza nti leero onaaba nange mu lusuku lwa kitange, twebuuza yamutwalayo ddi? Ate nga Kristo mu Yokaana 2:17 Kristo agamba Maliyamu, tonkwatako, sinnaba kugenda eri kitange. Awo Kristo amaze okuzuukira, sinnaba kugendayo. Kitegeeza soko ndeke, soko nesonyiwe, sinnaba kugendayo. Kitegeeza nti neeri teyagendayo mu paradise, kubanga bifo byonna bya mu ggulu. Bifo bya mu ggulu. Kino tekiri mayiro 10 nti ne kino kiri mayiro 10 nedda. Byawulwa, ekibyawula mirimu gikolebwa eri n'ebikolebwa eno. So Kristo awa testimony agamba sinnaba kugenda eri kitange. Wano wensimba ne mbategeeza nti Bayibuli ng'ewandiikibwa waliwo koma we yateekebwa nga si we yali erina okubeera. Kyova olaba tubategeeza nga musoma Bayibuli mwegendereze. Koma, full stop, soma ng'owummulamu. Koma nayo gyegendereze. Exclamation marks nazo zegendereze. Bu marks obwo buliwo bwegendereze. Kama feebazibwe nnyo. Kubanga kiyinza obutakola makulu oba okukola amakulu singa okisoma nga bw'olowooza nga bw'oyagala. Ekyokubiri, bw'oba osoma Bayibuli, Kristo weegendereza nnyo ebigambo bino wammanga, bigambo byayogera n'abayigirizwa be, ebigambo byayogera n'aba Saddukaayo, Abafalisaayo, abawandiisi b'amateeka. Weegendereza nnyo ebigambo byayogera n'ekibiina
tebifaanagana tebikwatagana. Ebigambo byayogera n'ekibiina eyo kuruseedi ayogera ebigambo mu bantu abatakkirizanga. Ali ku kuruseedi. Bw'oyogera n'abafalisaayo abawandiisi b'amateeka awo ali n'abakubi ba mpaka bannaddiini. Bw'aba ali n'abayigirizwa be awo alina kkanisa gy'ayogera nabo. Era weegendereza nnyo ebigambo by'ayogera. Ekintu ekirala, Kristo bw'abanga ayogera mu ngero, engero ozeegendereza. Engero z'abeera ayogera zitunuulire nnyo, zisome. Todduka misinde kulwana kumalako Bayibuli gisomako nti waweebwa ekkatala lyakumalako Matayo yenna mu nnaku 2 oyagala ogimaleko ogiteeke wali. Si bwe bakola, kubanga ojja mumalako omuteeke wali osigale nga by'osomye tobitegedde. Ofuba gwe kulwana kumalako Bayibuli naye osigala era ng'ogamba oba nasomye biki sibitegedde. Mukama yebazibwe. So weegendereze bw'aba ayogera ebigambo ebyo nga bya ngero. Ebiseera ebisinga engero z'abeera ayogerako ziba tezaaliyo naye azireeta okusiigira ekifaananyi olw'ekyo ekigenda okujja. Abakusinza bonna ndi wano nninda ez'ennyimba ez'omuwendo sitaani ezimulumya kumanya gwasinga. Oli muliro, omuliro bw'otambula mu bantu bo, laba omusaayi gunaza. Olwo Katonda w'eggulu atanyoomebwa atuula ku ntebe y'omusango, laba okumyansa anti ebitabo mbalase nwanyi ekkondeere livuga amawanga. Kama ibazibwe nnyo tuli ffenna. So engero bw'oba oziwulira ng'azoogera, yes zirina message. Zirina message gye ziwa, ne message ebeera ya mu maaso ebiseera ebisinga singa oba ozeetegereza. Okugeza olugero lw'omusizi, olugero lw'omugagga, olugero lw'omusizi, olugero lw'omusizi, olugero lwa ani omugagga, olugero lw'omugagga ne Laazaalo. Ezo zonna engero tugenda kuziraba, si zonna naye olwa Laazaalo tugenda kululaba nga tumaliriza, kubanga tugenda kweyongerayo mu maaso okulaga ensonga eno. Twebuuze ekibuuzo, ddala kituufu Yesu yagenda Emagombe? Kiri eri ekyokuba nti Yesu yagenda n'omusajja ono mu ggulu oba tukiyita paradise, teyagenda naye kwolwo. Teyagenda naye kwolwo, kubanga Yesu agamba Mariyamu mu Yokaana 2:17 nti sinnaba kugenda mu ggulu.
nti sinnaba kugenda mu ggulu. Mukama yebazibwe nnyo. So kitegeeza teyagenda kwolwo. Amiina. Teyagenda kwolwo. Naye nga ye omusajja yatuukirizibwa. Ekisuubizo kye kyatuukirira. Kubanga omutume Pawulo agamba nti yalaba omusajja eyagenda mu ggulu eryokusatu. Gwayogerako mu Bakolinso eyo ekisooka 12 n'olunyiro lw'okubiri ojja somayo. Mukama yebazibwe. So ndowooza kino tusooke tukikome wano, tugenda kweyongerayo. Tetugenda kwogera bingi bina kubuzaabuza. Amiina. Tujja kuddamu. Mukama akunjagalire. Amiina. Obadde ku Just Gospel Media Uganda ne Just Gospel Fellowship Center. Tubaagala nnyo. Mukama abatwagalire. Ekituufu Kristo kwolwo teyagenda mu ggulu, teyalina musajja oyo mu ggulu, kubanga ne Mariyamu babimugamba, tonkwatako kubanga sinnaba kugenda eri kitange. Amiina. Kakati Kristo yali ali luddawa nga tanabagenda eri kitaawe. Awo wetugenda okutuuka. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yali ali luddawa. Yali ali luddawa lwe yafa ku musaalaba. Yali ali luddawa kubanga tumulaba ng'agamba Mariyamu nti sinnaba kutuuka eri kitange. Kino kitegeeza nti n'omusajja oli ekisuubizo kye baamuwa kyali tekinnaba kutuukirira. Bw'abanga Kristo bw'atyo bw'ayogera nti nze sinnaba kugenda eri kitange. Naye ng'ate Bayibuli esomesa omusajja oyo Pawulo atuwaako ku kamu ku bufo bw'amulabamu ng'atwalibwa. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tujja kuddamu. Akunjagalire Mukama, nkwagala nnyo. Tugenda kudda mu episode ey'okubiri. Mukama akunjagalire. Bye bye. Mukama ninda kaseera koliyoleka bamalayika abakusinza bonna ndi wano ninda ezennyimba ez'omuwendo sitaani zimulumya kumanya gwasinga oli muliro omuliro bw'otambula mu bantu bo laba omusaayi gunaza olwo Katonda w'eggulu atanyoomerwa atuula ku ntebe y'omusango laba okumyansa anje ebitabo mbalase nwanyi ekkondeere livuga amawanga gakaaba olumuggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi basinza olumuggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi basinza oli mutukuvu oli mutukuvu ku lunaku olwo ndibeerayo weje oli mutukuvu sererere bosandara bababahaya Katonda w'amazima
abayogalinda abaana ba Katonda okulabika olw'ebitonde bimanye tiwaliwo Katonda eyatonda byonna n'ekigambo kye. Oyo muliro natambula mu bantu be. Laba omusaayi gunaza. Olwo Katonda w'eggulu atanyomebwa atuula ku ntebe y'omusango olw'abakkiriza ne tumusembeza tulifuga naye mu bwakabaka anti Yerusaalemu empya nange ndibeerayo ng'atuwengule tetukoleredde ku nsi. Somebody give a shout right there. Olw'omukulu ne ku nsi ne wansi w'ensi. Shabababa.